This is iRadio, the fountain of communication. On ITV. Number 5. Baina n'awatulwa n'awaliirwa awawummulirwako awatuulwa boss waliwo esepiki eza yero waliwo ebibakuli ebibavuliya waliwo n'akaniki ekibakute ekyobutunda boss kino kyonkoze walayiko yagala nkyalenga bulijjo ewaabwe entamu eba ziba bbiri ey'enva n'ey'emmere ate emmere ebeemu bw'aba muwogo peke yake teri bino bya muceere naye kati wano babalansinga ddaya tebasoma topiki ziri eza sayansi bulungi ayi twetegese bw'obeera ng'oli bugisu weegomba okuzaala ng'oli muwala naye bw'obeera oli nga toli bugisu weegomba okuzaala ng'oli mulenzeera. Number 4. Nziba aye teri muntu yekengeranga mubbi kyali waffe mwana soka otiire mwana engeri gyogenda wasa tugulire walagi egenda maaso agenda kuwasa wabula katonda ono mwana affe tukulinze mwana totulyako embaga munange afazaali obulwawo emmere naye n'otatunywako walagi olulimi bategeera lumu walagi olaba ono watandise otunulanga akakamula amalwa atandise otunulanga akakamula amalwa. Number 3. Ennyumba enerabika etegeera agirimu nti muyala kaakati bwe kubanga emmere eno yenzise nga baataddemu katwa kasita akafa omukutu sikaluluma bannange ono yanjagadde nadda ne mukate yalaba nga ayagaddwa nnyo awulira ayagaddwa nnyo efirimu egenda maaso kale tugenda maaso n'ekifaananyi nze kaneekabbira ekyokulya kankabe ekyokulya siwabanga waliwo nengeza mu by'omuzannyo ayinza okunengeza mu by'omuzannyo katulabe ng'atandika fata kyakulya lindako wabanga akwata ekyokulya awulira nga waliwo akaseka ani ansekerera saagala kunnemesa byakulya saagala ani annemesa saagala kunnemesa firimu egenda maaso omugo gwagulina naye waliwo aseka buli lukoza saagala kunsekerera naye baba nteze butwa tebabanga ayinza oko banteze butwa naye nga temuliimu bugakatwa waki naye bantu bateekerawo bannaabwe emmere ate tebaagala bagirya ate saagala bintu byakunkangakanga akawunga n'akaleka naye nga ekyamazima abadde muyala. Number 2. Basi labiriza tetunanywa boba katunda konna katunulanga akatunda soka onyweko bino ebintu binywebwa bali myaka gya taata ne basooka beegabanya akatunda kiri kitya mwana gwoyiiya
kati babunywa kyetaaga tumulekeremu obutamukange tekyetaaga zaamuko oba tuwandemuko nakwata omunnyo mulimu ebyokulya ebigendamu omunnyo ne biwooma ne mubaamu ebyokunywa ebigendamu yongera mungi gujja basala ebyenda baasi omungi gusala ebyenda omugaati ne bagukubamu ekituli ne balyamu ekyawakati ekiŋŋano ne bagulekamu gaapu wakati firimu egenda mu maaso nywa katunda katonda nakakamulidde amubuulira ebirungo ebyagenzeemu nakatunula nga sanirayizi waliwo omucungwa guno si mucungwa muno ate wakamudde mucungwawa ogwo mucungwawa naawe nete ekintu nataddemu passion fruit, there is carrots, there is even mchungwa. No, this is not mchungwa. Nenjoka zitabusa firimu egenda maaso yawunya wunya bye biwakamudde ebiwooma. Number 1. Tebalina kye batabba kwata ekibangaliya kumbe gye bazannyiniyo gyali ne bagwa kava ate ababbi baba balogo baba bennyini be mayembe ababbi omubbi agwa kava awantu nga wandi mulabe n'otamulaba ababbi baba bannaddagala efirimu egenda maaso omukazi ali mu kwekejja laba akabanana lengera akabanana bamuyita Mwanje Stephen akuzanyiranga owino lengera akabanana kalina obukugu mu bubbi teri atalina gukodyo mulimu gwe laba omubbi nayingirawo ng'ennyoka wali awulizaako ababbi abasula emmere ku byoto baabano leeta bazze kumubba ntamu banonye ntamu nemmere bagenze nayo gwate obwedda tebannali laba ababbi ava kuseesaamu ajja okuseesaamu egeni lindako omanye enjala bwekuluma ofuna endali kati alowooza afunye ekifu ku maaso ekyamazima emmere teriiwo gwe ekyamazima emmere ebwase aya. This is ITV Uganda.